Abakyala bano nga bonna batuuze b'e Nabweru Katooke mu ggombolola y'e Nansana basalawo okugatta obukugu okuleetawo enjawulo mu bulamu bwabwe. Mu mirimu gyonna gye baalinako obumanyi basalawo kwesiba kugwa kukola ngatto. Jamila Namwebe omutandisi era omuyima w'ekibiina kino atubulidde nti omulimu guno yagusoma kyokka nga naye yeegomba mukwano gwe gwe yawerekerako ng'agenza okugusoma mu 2019 olwo nga mu kaseera ako era akola gwa kutunda mmere mu Tonninnyira. Kusatu awo emabega wa Dr. Lubega mu Magalagi waayise nembeera awo nga nfumba mmere. Newankubadde okukola engatto yakuyiga mu 2019 yasooka n'atakuteeka mu nkola kyokka embeera omuggalo gwa COVID-19 gye gwamuyisaamu kyamuwaliriza okulowooza ku ky'okuteeka mu nkola bye yayiga. Neŋŋamba kanzikole omulimu gwange ntunga obuntu buno obugatto buno abantu bakole ki bajja bugula kapito namwina already kuba nali nkola nentandika okukola obugatto buno. Olw'okuba mu kiseera ekyo tewali erakkirizibwa kutambula okufuna ebyokukozesa mu kukola engatto gwafuuka mutawaana. Nenfuna owa boda nemulagirira mu tawuni natandika nga okundeetera matiriyo kuba ffe abantu baatugaana nga otambula okuleka piki. Ng'ayise mu kusoomooza okwo kwonna bizinensi etandika okuvaamu amagoba era natandika n'okufuna abakyala banne abaamwegattako nga baagala okuyiga. Balabanga nga nkola ebintu ebyo nga basembera balabe biki byenkola ne mbagamba gula wuzi gulayo akadondi kawuzi ojja otuule. Nalina edduuka yange nga ya retail. Covid bwe yajja nemba nga mu dduuka eyo ye supportinga waka wange nenjirya kati bwe mmala okuggalawo nga sikyasobola kukola nemusanga nga ali ku bintu binaakola nemuga wainaalonga ebintu ebyo byokola birimu ssente. Nawulira bulungi kuba bw'aba akuyigiriza akugamba bw'omala okukola okolayo engatto zo bbiri z'otwala. Wano we wava enkwatagana bakkanya okutandika okukolera awamu emirimu gyongere okubanguyira. Twesalirawo buli omu okuleeta emitwalo 7 tutandika okukola engatto zino. Ne tukolayo olunaku lwe twasooka okukola ne mugani naalonga omanyi mbadde njagala ompa obuntu obwo mbutwalireko nina abakyala mbatwalireko ndabe nentwala peyanuza zaali 5 enda okulaba nga oli mugamba njagala ssente ng'agula n'omulala agula nga bwe nazitwala nazitunda nemba musanyufu nnyo. Olw'okuba bonna bantu bakulu ate nga balina obuvunaanyizibwa bakkanya ku ngeri y'okugabanamu emirimu n'amagoba. Nze nsala nembayidinga kati abo ne baluka obwo tusobola okukola piisi nga 5 ne zibeerawo awo kati bwe zimala okuwera ne tuzitwala mu ttawuni ne tuzisuubuza ne tuyawulako ezaffe ez'amatiriyo ne tuzireeta ne tugabana ne tuddamu ne tukola endala. Okukola engatto zino bayita mu bwegendereza n'okwekkaanya okwewala okukola ensobi ko n'okugatta omutindo gwe bamanyiddwako. Kuba ne chain eno olabanga ennyangu naye nayo giruka ogitereezeetererera eddala nakyo si kyangu naddala nga tewaluka ku bitambaala. Kati bano bagamba nti obulamu bwabwe butambula nga bwe baabubala ng'enjogera y'ennaku zino. Covid yagenda okuggwa nga ndaba sikyajulira mmere. Emmere yanteekanga ku pressure lwe babeera tebalidde enkuba lwebeera etonye mu ssaawa za lanki n'ogibawa ne bagirya ne badduka. Nsobodde okuwereramu abaana bange. Era nfunamu obaoliawo ng'oli agambye bannange leero nga tewaliiwo kino bagamba akange nentuneyo peya z'engatto bbiri ng'odda n'ekiro ya sukaali ng'odda n'omugaati. Nsobodde obukolaawo nenfisafisaayo ninayo ente yange eyo mu kyalo nga njijje muno mu bugatto agiteekayo nengulayo n'embuzi yange emu eri awo mu kyalo. Newankubadde bawayo akadde akamala eri omulimu gwabwe guno bagamba nti n'amaka gaabwe tebagasuuliridde. Sina gwenzikiriza wano nga tamaze kumaliriza mirimu gy'awaka kuba abaami baba bajja tunyiigira. Nzuukuka ssaawa 12 nensobola okukola emirimu nensobola okujja wano. Nga bwe bagamba nti ne bwe gwakanga misana era kaakiro tabulamu abakyala bano balina nabo okusoomoozebwa kwe bayitamu. Matiriyo no batuguza ebintu ebicupuli ogenda n'ogula soola eyo ogisala nga yonna yeeyuzaayuzaamu bweyuzaayuza. Okunoonyereza kwonna kulaga
nti bizinesi zikyasinza okuwangaala ebyasa n'ebyasa zeze zirimu abantu abakwatagana nga bakolaganira wamu okuvvuunuka okusoomooza kwonna. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV. Erindiridde kugyambala.